Lumbuye abbi emitwalo 7,200 ejja dola. Emitwalo 7,200 ze miliyoni nga 2.5 n'okusoba. Lumbuye azibbye. Lumbuye musajja wa Bobi Wine Kyagulanyi Robert Center mu Sefulia Kimpugugu Kimpana. Era y'omu ku abannuupu abaagala enkyukakyuka oba abaagala revolution mu Uganda be mwesigamyeko okubawa information buli lunaku. Era abasiru bangi bagobera Lumbuye byayogedde eby'obulimba ebiryafu bekiti ebitatuukirira. Eyo revolution ya Nuupu ebeera nfu. Bangi munneewuunya mbu ku myaka emito lwaki mpagira President Museveni mbwera nasiriwala. Kyokka abagamba ati nasiriwala n'ekyokulya kibabula kitegeeza balowooza nga situation gye balimu bweri. Nze oli bw'aŋŋamba nti Uganda baavu mubuuza ye waawa ayinza okuba ye mwavu naye ng'ate abatundu ebirala biri buki bulungi. Bw'aba Lumbuye mujjukira lockdown yakwatibwa mbu twawulira bagamba Lumbuye akwatiddwa. Honorable Mwadanku Nnyingi n'omwami bamuyita Segirinya omugenzi ne beesitula mbu nabo ne bagenda ettake. Tewali yabalabanga bagenzeewa ttake naye mbu bagenda ettake. Mwe bannayuganda abeeyita abaavu abatalina kyakulya abaagala Museveni agende ne mukwata dola emitwalo 7,200 ze mwasondamu zitaase Lumbuye. Lumbuye teyalabikako gyasibiddwa. Twaddamu kulaba Lumbuye ng'ali ku live akola n'olwaleero. Leero Lumbuye yagambye mbw'ali mu kusonda ssente zimuyambeko fuluma ttaka kubanga muhoozi amunoonya agenda kumutta. Ne wavaayo akasajja akazungu ngenda kukabateerawo awasemba. Akasajja ako nga kali mu kunnyonnyola nga kabuuza Lumbuye bw'oba ddala ng'olumirwa bannayuganda abali mu nsembi omanyi abazungu bw'obalimba nti bannange mvudde mu ggwanga nga bambojaamonya mbadde mu siyazi ne bawulira ng'ate okomyewo okukyalira famire wammwe nga batandika okwebuuza nti ate ono gwe baagoba mu nsi yeewaabwe nga mbi ate ano nayo ki. Omuzungu atandise okubuuza batandise nno omuvuma abannuupu nti naye wabanga Lumbuye yali yeekwese ng'akwatiddwa ani alina obukakafu nga Lumbuye akwatibwa. Era omuzungu ono abuuza Lumbuye emitwalo 7 gye twasonda yagiteekawa. Akasajja kana akazungu koogedde ne ku babbulutiiki ne koogera ku babiyanga Akireewo ne ba Edimutwe abasibiddwa kati emyaka gigenda mu mingi ba General Gaddafi. Ng'abuuza nti ssente zino Lumbuye zaasaba ye ng'alina bweru wa ggwanga lwaki teziyambako abaana bano okuva mu makomera. Kati now I quote, mwabaagala tugobeere Kyagulanyi era mwabagamba nti President Museveni ne government ye bakooye batambule bamaama Kadaga bagende bamuzeyi Museveni bamukulu Sekandi bamuhoozi bagende ba Captain Mike Mukula tubakooye babbi bayaaye. NRM emaze emyaka 40 mu buyinza. Kitegeeza NRM kyasooka okugoba mu Uganda kwe kukyusakyusa obuyinza obabbira mupango obwabeerangawo abantu ne bafiira obwereere ate n'abazzeeko ne bafuga ennaku 6 ng'ate baali basajja bakulu abaludde eby'obufuzi. NRM n'ekitutaasa esobola okuba ng'ekoze ensobi zaayo kuba nina akatambi ke badde ndabaawo Captain Mike Mukula bwe yali atongoza bwe bali mu kutongoza PLU yakagiisenga ebiri. Captain Mike Mukula yayogera ku jjajjaffe Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere ye menta wa President Museveni n'abala bangi abali Mozambique abali mu mawanga nga South Africa amawanga mangi Muzeyi Museveni yagena sinkana abantu abafirika abamu nakyalinga by'obufuzi. Naye NB notabena oyo ayogerwako Nyerere teyali mutuukirivu 100% naye alina ebibi ebyamukolwa yakola. Naye olwaleero Tanzania is proud of having Nyerere mu bulamu bwabwe. Bannayuganda ffe Museveni tumulaba nkasasiro naye olunaku lwalivaawo lutandika okuleeta bukooti be noga nti bano omusajja ali mulungi. Kikyendeeta ku speech ya Captain Mike Mukula. Captain Mike, I'm going to quote him. Bwe mba mwagala Kyagulanyi ajje mbuyinza. 1. What basis do you stand upon? Bannayuganda babaagale. Ekyokubiri, what are your fundamentals? What are your priorities bannayuganda ze batalina? Zebaga banne tulete ekibiina kya Nuupu mu buyinza. Muwe mula abantu, muvuma abantu, temuwa bakulu kitiibwa. Successor yenna, buli success ebeerako successor. Revolution yonna eba ne succession. Tosobola kujjawo Museveni ne government ye nga totunulidde be bakola n'okubeebuuzaako kubanga office gye babaddemu gy'ogenda okutuulamu.
bye babadde bakozesa byogenda okukozesa, amabaluwa ge baasayininga gogenda okutambulirako, kubanga osikira busikizi. Temusikidde magezi wadde okuwabulwa, temusikidde wabula mwaga nti mujje mutuwemule tubakwasa obuyinza. Captain Mike Mukula agamba bw'ati: power and authority are best managed through integrity, accountability and respect. True leadership is not about control or fear. It's decisions and creating trust. When leaders use authority and responsibility, teams grow stronger, productivity improves, and communities thrive together for a long time, for long-term success everywhere today. Mulimu ebigambo bayita trust, mulimu ekigambo accountability, mulimu ekigambo teamwork, mulimu ekigambo success ne long term. Ekibiina kya Nuupu kyakamalawo emyaka okuva mu 2020 paka leero. Kiyulise, kyavuwaza abantu baakyo, Kyagulanyi bamusondera mudda ku mudda. Ewe nabo bijjukiza aba Nuupu nga bakuvuma, nga bakuwemula. Kyagulanyi yateekawo mudda ku mudda, ne baguteekawo. Ezo tewali na babuli accountability. No one. Omubbi asooke yeetaaga okuba jjeke Kyagulanyi ne basajja be. Bw'aba Anita Amongo yakwatiddwa, then Joel Ssenyonyi akola ki ebweru? Those are questions. Nuupu abajingira nga balina akasente bagiteekemu, yabaavuwaza mu kubabbako sente mututeeke mu gavumenti egwe, nebeegaana ne basindikira babuloga babavuma. Abantu b'ebweru Kyagulanyi yajjanga sente ne bazireeta muno mu kalulu kali, leero tebaamuwadde kuba talaga accountability. Nkugambye power and authority are best managed through integrity, accountability and respect. You don't have respect, you don't have integrity, you don't have accountability on anything. Lete munagenda mbuyinza. Kino ekibiina kimaze emyaka 40 ne kyesigibwa n'abantu baakyo. Kambabuulire, kizibu okusanga mu kibiina nga bwe gwali ku mulembe gwa FDC. FDC yalina abasajja abagagga n'olwaleero. Ekibiina ky'enaali mu kina abasajja abagagga abayimirizaawo ssente n'olwaleero. Captain Mike Mukula mu 21 yali mugagga, 2011 yali mugagga, 2021 mugagga. Era Mukama n'abawenda amuwadde obulamu, ojja musanga ne 231 ne 240 nga mugagga. Ndagaayo abantu ba Nuupu aba progressinga. Ayimuka gwe muvuma. Ba MP bamusindika munda bemuwemula. Ne mbakuba ne mbasuula. Leero neewuunya tubadde Kololo ng'aba Nuupu bonna abayimuka bawaana Museveni. Ate Kyagulanyi yatugamba nti nno tubaboole. Ebyo tebikwatagana tebirina makulu. Ebala nze kibiina kya Nuupu sigoberera. Without respect, without integrity, obwesimbu, without accountability, are you accountable? Kyagulanyi byayogera is not accountable of anything. Bwayogera kino, bwakyusa kino. Bwaddamu kiri, bwayogera kiri. Mbuffe tujje tugoberere. Tetuli basiro kutuukaawo man, tutegeera. Captain Mike Mukula na NRM, Ugandans and PLU Jew for God and my country status Benz Mercedes. Comrade Lumbuye, 5 years ago, we from the diaspora, we collected $72,000 to save you, to get you to any country that you want to go to. You had the possibilities. But now, 5 years later, apparently that money is gone. And now you want us to help you again? Okay, we want to help you. But tell us the truth. Why didn't you use that $72,000 to go anywhere you want to go to? Why aren't you giving us any proof of the allegations that you're going to be arrested? They do not sound credible at all. Your flyer talks about a 19th May arrest. It's 24 May. Comrade Lumbuye, we need to be talking about the real victims. Bluetick, Bobby Young, Semugumya, Kitsa Besigye. Hundreds of our comrades are suffering in the Ugandan
prison cells. $72,000. Do you know how many comrades we could have bailed out of prison, bribed out of prison? $72,000. Do you know how many school fees Ugandans could have paid with that money? Comrade Lumbuye, how much more money do Ugandans have to spend for you to get into safety? And Comrade Lumbuye, why did you block me on WhatsApp? I prefer to talk to you directly about what is going on. Please provide some transparency.